Kulisayo mukumulamu tukyali butola kibona mmere nga tukutembetera ensonga butatibwa ezitambudde ebitundu by'eggwanga ebitali bibo tugenda ku bivumbuddwa Mutebi Robert ne Elkis Balamu bakwasaganya ensonga eyo. Bazadde ba Allan Kalule abafiirwa omwana waabwe batendereza Salt Media olw'okulemera ku nsonga n'okuvaayo kulabira ate nga bafuna eddoboozi lyabwe okuwulirwa okufa kw'omwana waabwe. Biki boogedde kati birabe. Ebivumbuddwa biwagiddwa. For fresh breath, healthy gums, bright teeth, whitening and sensitive teeth, use Sokozi Plus. We have a variety of products. Sokozi Plus, mint fresh. Sokozi Plus 361. Sokozi Plus, Pal Calcium Brightening. And Sokozi Plus, Whitening and Sensitive. Nga bwe nakugambye oluvannyuma lw'okutuuka ku byonna bye twatuukako ku nfa y'omugenzi Allan Kalule, twazzeeyo mu bazadde be twayiriba nabo ekiseera ekyo, era nga be bamu ku bajulizi abalamu ab'akanyomerero ak'ebivumbuddwa. Sengane Tinakabuye, wabadde olina ky'oyogera ku Salt TV. TV era nga bwe tuli wano yayingirawo mu butuufu ye media house yokka yasooka okuyingira mu kintu kyaffe. Abalala bonna nga bw'obagamba nga basooka ne bakwesamba, naye bo baasobola okujja ne tutambuza ekintu kino ne tubaako bye twazuula ku nsonga eno. Naffe ebimu bye twayite tukola ki twayite tetunnamanya, naye olw'okubeera Salt Media ensi yonna yamanya. Oyogedde mazima Senga, ogamba okufa kwa Allan biki? Era okufa kwa Allan paka nakati buli muzadde akyakulinamu interest, bakyayagalira ddala okumanya okutuuka ku kinyusi n'okutuuka ku nkomerero kyekyatuuka ku mwana oyo. Abantu nze nabagamba dda nti ebyokuttibwa kwa Allan Kalule si bye byali ebyangu by'okulondoola, era tetubeera kumira mwoyo nga nkoko emira ensanafu oba oli awo tetwandituuse na ku kye twatuukako. Katono nnyo Senga, olowooza bannaffe bwe tuli mu mulimu ogumu kiki ekyabalemesa okulondoola ebyokufa kwa Allan? Mutegeeza bannamawulire bannaffe anti media houses endala nga mubeera muli awo nga eyasooka yandagirawo nti ffe tetuliiwo kubanga era ye n'okutaana teyakola ki, teyatawaana. Naye we natandulula ebigere ne tufunayo endala, essomero lyennyini ne lisituka, ne bagenda ne babatiisatiisa ne babagamba bino bye mwogerako olwedde omusango simanyi guli mu kkooti, simanya bikoze bitya, ng'olwo nno boogera ku civil suit. Nti walabako pastor Bugingo nga biki? Alabako ne pastor yennyini, waliwo olumu yansanga awo nga tukyaleebuukana n'ambuuza mutuuseewa ku justice, ne mugamba pastor tetunnaba. Senga Nakabuye mugumu ebitagambika, agamba nti mpawo obuwanguzi bw'oyinza kufuna mu bulamu nga tolemeddeeko. Senga nti mu Uganda olina kukola ki okutuuka ku buwanguzi? Uganda okufuna obwenkanya olina kulemerako, otalemerako tosobola kubufuna. Wojjiramu omuliro bwoti manya olutalo olwalukola ki, ng'era Omuganda wagamba nti woosuula engabo olutalo we lukola ki, olutabaalo we lukoma. Byebyo Allan Kalule Senga yatudde sini ey'omukaaga nga Senga bw'agambye nti amazima gali nti ki? Amazima gali nti essomero, abantu b'emmero nyinza okugamba nti si bantu, si bantu kwegamba eriyo omuntu gw'olaba akola ekintu ng'olaba ateekamu ak'obuntu n'omanya muntu muzadde. Bw'abanga Mukama bwe yagerera Allan tugamba nti Katonda tagera ki, tagera bubi, era ye yamweyitira n'amuzzaayo gye yali. Kituufu Katonda yamuzzaayo mu ggulu, ogambye yali mukkakkamu, naye ensonga ki ze mwewuunya? Ndi mwana mukkakkamu kuba twewuunya okutuuka okutugamba nti
ensonga z'omuwala wakati w'omu ku basomesa n'omwana ye yaviirako ki omwana waffe okugenda bw'atyo. muwala buwala eya Allan Kalule okusinziira ku ssenga era nga lwali lutalo lwa laavu wakati w'omuyizi n'omusomesa era nga lwe lwatwala Kalule. Enkya ebya Kalule tudda nabyo biki bye tuleeta. Beera ku Munnyo ku 3 bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu, Salt TV Omunnyo. Ebivumbuddwa biwagiddwa. For fresh breath, healthy gums, bright teeth, whitening and sensitive teeth, use Sokozi Plus. We have a variety of products. Sokozi Plus, mint fresh. Sokozi Plus 361. Sokozi Plus, Pearl Calcium Brightening. And Sokozi Plus, Whitening and